Okusinziira kwa lipoota yafulumizibwa ekitongole ky'ebibalo ki Uganda Bureau of Statistics WBOS omwaka oguwedde, Uganda erimu abakadde abali mu myaka 65 okudda waggulu abawera ddala obukadde 2,369,635 nga bano bakola ebitundu 5 ku buli 100 ku bannayuganda bonna. Bangi ku bakadde bano be bayita mu mbeera ebanyigiriza okuviira ddala mu byenfuna, ebyobulamu, so nga waliwo n'ababbako ebyabwe mu ngeri ejjoogo olw'okuba nti omuntu bw'akaddiwa n'amaanyi gakeewa. Okusinziira ku minisita omubeezi w'abakadde Dominic Mafwabi Gidudu, omuwendo gw'abakadde abanyigirizibwa gweyongeredde ddala. Okutulugunyizibwa kuno kweyolekera mu ngeri ez'enjawulo. Sexual abuse, domestic abuse, psychological abuse, financial abuse, neglect, isolation and self-neglect due to the negative culture, societal attitudes. Bangi ku bakadde bawangalira mu kusosolebwa okw'ekika ekya waggulu lwakuwayirizibwa naddala mu nsonga ezekuusa ku ddogo. The form of false accusations, for example of witchcraft against older women, which often results in grave punishments like banishments and physical abuse. Enjawukana mu bintu eby'enjawulo ng'ebyobufuzi, okusoma n'ebirala nabyo bisongeddwako mu kuviirako abakadde okugugulana n'abantu baabwe. Ab'omu maka singa babeera mu pati emu kiyamba oba mu ddiini emu, ate n'ekirala eyasoma nnyo awasa eyataasoma, ekyo nakyo kireeta mitawaana, communication eva nzibu. Ebyobugagga, abasajja okuwasa abakazi abasukka mu omu, enjawukana mu nzikiriza, amawanga n'ebirala nabyo bireetera abakadde okutulugunyizibwa. Oba omukadde ayinza okuba nti teyakola fair distribution, ekyo kitabula. Ate ekirala omukadde oyo ayinza okuba nti yalina abakyala bangi, ekyo nakyo kizibu nnyo. Ate n'ekirala cultures. Minisita Gidudu agamba nti omuze guno ogw'okunyigiriza abakadde gusinga kukolebwa banganda zaabwe. Relatives are the main perpetuators. 31% reported other relatives and 28% reported their own children. Era omuze guno gusinga kwettanirwa basajja. Males are the most abusers of the rights of older persons age 69 years at 59%, while older women aged above 70 are abused mostly by fellow females. 38% of older women were abused once and 30% were abused 3 to 5 times in the past 12 months. Bino bibaviirako okuwangalira mu mbeera y'obuyinike, ennaku n'okunyigirizibwa ekiyinza n'okubaviirako okufa nga tebannatuusa. It results in harm or loss of an older person. Katonda ategeezezza nga bwe bakyetagisawo okusomesa abakadde ku ddembe lyabwe, omuze guno bwe guba gwakulinnyibwa ku nfeete. Era ne gavumenti yakola enkyukakyuka mu mateeka agataatira abakadde. Tugezaako okukyusa policies zaffe ziyamba omukadde nga bwakendeera mu maanyi. Olunaku lw'okulwanyisa ebikolwa eby'okutulugunya abakadde lukuzibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omukaaga okwetooloola ensi yonna, wabula ng'olw'omulundi guno wano mu Uganda lwakuzibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ku kitebe kya KCCA olw'enteekateeka y'okulonda obukulembeze bw'abakadde okugenda maaso. Jennifer Kabale, agafeeyo ku Spark TV.